buterevu ekitundu kino nno kyakubiri ku musomo gwaffe ogw'olwaleero. N'olwekyo bassebo ne bannyabo mubeere nga mukkalira mbeere nga ntandika ekitundu ekyadduyiro ate ekyo kiwedde. Kaakati ngenda kubeera nga ntandika ekitundu ekyokubiri ate tubeere nga tumanyiramu ebyafaayo byaffe, tubeere nga tweyongera okuyiga n'okumanya. Naye neeyongera okubeera nga mbagamba nti tokkiriza bw'oba ng'oli muwala, omuwala, omuvubuka, omulenzi, taata, maama, beera ng'okyusa obulamu bwo nga weefunira audio wa ssenga ne kkojja buulirira. Alimu ebintu biyitirivu nkumuliitu. Ndikanaawo obudde ki oli yali agamba munne mugamba kituufu wamma omwami wo ayogera ng'ali yekka oli namugamba simanyi nange sibeerangako naye ng'ali yekka. Ninawe ndeka tontawaanya. Wamma basubo ne bannyabo awamma neeyongera okubeera nga mbagamba nti jangu obeere nga weefunira audio owa ssenga aya ne kkojja buulirira. Audio yo alimu ebintu bingi nnyo ebitagambika. Bannanga abakyala, abavubuka, abasajja, amagezi muganoonyenga. Kya muwendo n'okusinga ezaawabu, ate era kya muwendo n'okusinga effeeza, kya muwendo n'okusinga eddinaali. N'olwekyo yadde eddinaali ebeera ezitowa naye amagezi mwattu ate kyanjawulo. N'olwekyo bw'oba ng'owulira oyagala okukyusa obulamu bwo, bw'oba ng'owulira oyagala obeereko mu mbeera eyinza okubeera ng'ereetera obulamu bwo okubeera nga bakwewuunya, kubanga wano ewaffe ffenna tukimanye era tukikkiriza oba oyagala oba toyagala. Abalina okumanya n'okutegeera bye banaakulemberanga eggwanga lyaffe. Abalina okumanya n'okutegeera be banaakulemberanga. Atalina kumanya na kutegeera talina gw'agenda kulembera. Olaba n'omubaka wanayogera bwogezi n'owulya n'ogamba kale oyo akimye eki, kati oluteebereza oli atamanyi. N'olwekyo tunoonye okumanya bamikwano bwe tunaabeera n'okumanya. Era ebitabo bitukuvu bikugamba omuntu amagezi mugagulumizenga nageera ganaabagulumizanga. N'olwekyo omuntu agalina obulamu bwe bujja kubeera nga bwanjawulo, bujja kubeera nga butangaavu era ajja kunyumirwanga. Yagamba abamu mu kukolerera eggulu ate mwe bajja obugagga. Sanga ssebo oliye mu kukolerera eggulu ssebo n'ajjamu obugagga. Wamma nno mbadde mbagamba beera ng'ojjobeere ng'ofuna audio ya ssenga ate ne kkojja buulirira. By'okola ku mwana omuto n'akula ng'alina akatale. Ye ensi yaffe kkiriza ogaane etambula na kuvuganya. Abaana mu bazadde mubatunuulire. Omwana we n'akula nga teri yadde amusiinyaako n'ogamba owaayi ye yafiirako mbwa yabbande ku nsabo. N'olwekyo bintu ki by'okola omwana we n'akula ng'alina akatale. Jangu obeere ng'ofuna audio wa ssenga ate ne kkojja buulirira. Mbongera ekirala, ekyama kya buli muwala ekikaabya abasajja. Bannange waliwo ebyama biyitirivu mu audio wa ssenga ne kkojja ebikaabya abasajja. Jangu obeere ng'obimanya. Era nkugamba nti okuggyako ng'ofunye audio wa ssenga ne kkojja buulira lw'ogenda okumanya ebyama. Era n'abatakikoze lubeerera yajja kubeera ng'akugamba nti abasajja bayaaye naye ng'ate si bayaaye. Tetunagaana n'abayaaye gye bali, naye njagala tukkirize n'abatuufu gye bali. Obamanyi otya, obategeera otya, byonna biri mu audio wa ssenga ne kkojja buulirira. Nammwe abasajja omuwala omutuufu omumanyi otya, byonna biri mu audio wa ssenga ne kkojja buulirira. Tweyongereyo era ebirala ebirimu. Wuliriza ebirala. Ekitiibwa ky'ababiri mu mukwano. Bannange bwe mubeera mu mukwano nga muli babiri, bannange mulina ekitiibwa kyammwe. Temwanika buziina bwammwe mu bantu. Abantu bakoowa era abantu bakoowu. Bannange buli muntu kye yeetaaga mu bulamu ly'essanyu n'emirembe. Naye ekitiibwa ky'ababiri gw'omuvubuka oyinza okimanya.
n'abakadde bangi tebakimanyi. Gwe omuwala ekitiibwa ky'ababiri bw'obeera ne munno okimanyi. Bw'oba tokimanyi kkiriza lubeerera. Gwe omukwano ogenda gulabanga nga muzibu, abasajja ojja balabanga nga bayaaye, ojja kubalaba nga toyinza na kubeesembereza. Lwaki? Ekitiibwa kya buli muntu oba ekitiibwa ky'ababiri mu mukwano tokimanyi. Jangu ofune audio oyo obeere ng'obimanya, ate bw'ona abimanya teweewuunya, ojja kufuna omukwano omugumivu, olijja kunneebaza. Waliwo abatandise okuneebaza. Bannange waliwo abatandise obubaka nabulabye. Mwebale nnyo, sijja kuboogera manya bano bona bagamba abantu abagula audio oyo siboogera manya. Lwaki? Abantu baffe bazibu nnyo, ebintu ebyokuteekamu bimuluma nnyo. Kati bw'oyogera erinnya ate n'atawaanya omuntu oyo nti nange bampeereze ku audio gy'oli nti yeyawangudde muwangule. Kati awo tetubasoma, manya obukodyo bwonna mbumanyi, n'aboozaamu bulijjo n'abasalidde amagezi kati bakutenda. Wamma abanneebaza mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era kati mwanyenyeza omutwe ne munsaba obutundu obulala bwe bujja. Bannange abamugoberera mu butundutundu bwo bujja mujja mutegeera, mujja kunyeenya omutwe mugambe nti ddala ono yatujjirira. Kaakati bassebo ne bannyabo, era audio asenga ne kojja buwulirira alimu ebintu bino. Wuliriza ebirala. Omuvubuka nga bwakwana omuwala n'amwagala nga tategedde. Kale ebyo byonna oyinza bimanya otya? Oyinza bimanya otya nga tulina audio oyo? Ekyokuddamu kiri nti beera nga weekwata audio. Ekirala obutego obutengula omutima gw'omusajja n'akuwa ssente nga tozimusabye, byonna mwebiri. Abawala mujje mulye ssente y'abasajja nga tozimusabye n'akuwa yekka. Kye bakuwadde nga oli n'akuwa buwinga tewakimusabye, ekyo tebakibanja ne bwe mwawukana. Ekirala, omuvubuka nga bw'asobola okulya essente y'omuwala n'asigala nga akwagala. Abavubuka mujje mufune audio asenga ne kujja buwulirira. Ogenda manya nga bw'oyinza okulya essente y'omuwala n'asigala ate nga akwagala. N'olwekyo bintu kye byateeka okukola n'ogira byonna biri mu audio asenga ne kojja. Ekirala, ebinyweza omukwano ogwa ddala. Ebyaddala bintu ki? Eriyo ebintu ebinyweza omukwano ogwa ddala naye ng'ate tetubimanyi. Mujje mubeere nga mufuna audio oyo. N'ekirala, bakyala, okukuumira zaabu wamwe ku mutindo. Zaabu wamwe mumujaajaamiza. Ne mukola mutya omukuumira ku mutindo? Biki by'oteeka okukola? Jangu obeere ng'ofuna audio asenga ne kojja buwulirira. Okwezza obuto. Abakyala mugwanidde mwezza obuto. Oli n'abiira n'enkanyanya, amabeere gasootose gona ga lukambulizo. Mujje mubeere nga mufuna audio. Mugenda manyiramu ebintu nabagamba ndi dokita mu kusomesa. Bannange bingi byendeeta. Ye bw'owulira emisomo gino ng'oyigira ddala oluteebereza gye tutunda. N'olwekyo kitegeeza nze nabagamba muneegendeeze. Emisomo wentuukira okubagamba nti egyo gitundibwa butereevu, mubaamu ebintu ebikusike byenkwese. N'olwekyo abo kabagenda okubeera nga beefunira audio oyo bajja kubeera nga babimanya. Bintu bingi nnyo ebiri mu audio wasenga ne kojja buwulirira, naye sijja kubanduga butanyuka oba okudda mu kkuba enku y'okubyogerako ennyo. Nja kugamba yita ku nnamba yange eya 0773 ate 27 61 27 0773 27 61 ate 27. Enamba eyo ojja mu kasanduke kange, oyinza okunkubirako n'ongamba Dokita Kaddu audio wammeka, ne nkugamba ekikulu si muwendo gwa ssente, naye ekikulu biki by'oyigamu, ky'ekintu ekikulu. Kale no bwe gubeera bwe gutyo, bassebo ne bannyabo mukkirize embeere nga ntandikira wano. Ate audio waffe ow'olunaku olwaleero
tugenda kumanya, tugenda kuyiga ebintu bingi nkumuliitu era bw'obanga ompulidde gukubenga wamu nga kalikyejo asse ne kojjaawe akaliga. Ngenda kubeera nga ntandika guno gwe nagunjukira. Omusimbi yagunjukira kigo. Mugenda kunnyenyeza omutwe mugambe ddala akasajja kano kajja kututamu omuntu. Ebyokusomesa nabagamba ndi mutendeke era ndi mukugu era kyova owulira abamu mumpita na kabaka w'abasomesa. Mwebale nnyo kubanga era byenkola byabakabaka beereere abalala bagezaako bugeza. N'olwekyo teri musomo guyinza kukyusa muntu ndowooza ye na kumuwa kumanya nga audio ono. Nkiddamu, teri musomo guyinza kukuwa kumanya na kukyusa ndowooza yo ng'emisomo gyange. Abatagigoberera nabagamba mmwe mbasaasidde mujja kufa kisiiri. Obutamanya buleetera omuntu okufa. Abagoberera mwebale nnyo, mwe mutambule n'okumanya, nange njabaweereza ng'okumanya olutankute nga lugaba ye mubeezi wange. Bassabo ne bannyabo, leero ngenda kubeera nga hamba nnyonnyola ebyafaayo eby'enjawulo, ate era ngenda kubeera nga nnyinnyonnyola akawonvu n'akagga naddala ku byafaayo bya Buganda. Kikwasa ennaku kyennyamiza. Wano tulina ababaka abatukiikirira okusinziira mu masaza gaffe oba disitulikiti ez'enjawulo. Naye ekyennaku era ekyennyamiza kwe kukeera enkya n'otunuulira ng'omubaka ayogera naye nga byayogera tabyekakasa, byayogera tabigira bulungi, ayogera alinga ateebereza. Kiruma, kikwasa ennaku omubaka omulamba abakiikiridde ekitundu ekirimu abantu 10,000 naye ng'endowooza ye terina njawulo na mwana wa siniya yakubiri ekyomusanvu. Naye waliwo yagamba gwesikiriziganya naye nti abalonda olunsi ababaka nabo babeera babafaananya obwongo. Oyo muwakanya. Waliwo okulonda owuwo n'olonda bulungi ng'oli bwongo n'atayitamu. Bannaffe bali balonze olw'okuba baabawa akatole ka sabbuuni n'amulonda olw'2,000 n'amukulembera okumala emyaka 5. Era wano nabagamba mwegendereze. Oli akulonda olw'okuba wamuwadde ekitole kya sabbuuni 2,000 n'akufugira emyaka 5 buli mwaka aguze 5,500. Kale nno ngaffe abaddugavu yadde tuli mu mbeera ya bwavu naye waakiri waliwo ebintu bye tuteekwa okugaana. Sobola gaba kaloolo kange lwa 2,000 tebakulimba. Onkala kati emyaka 5 ku 2,000 zewampa. Ate omuntu nabannyonnyola ne mbagamba bw'amala okuwa 2,000, bw'amala okuwa 2,000 nga mubaka n'akugamba nnonda toyina ky'omubanja. Kikyomubanja nga yakuwa ssente. Kikyomubanja yakuwa ssente. Wamugamba mubaka waffe munange bakokontemera nkulonde n'akuwa. Lwaki omubanja toyina? Ssente ezisigadde zonna agenda zirya buli aba mutuufu. Naye obakamuwa n'omugamba nze saagala 2,000 naye nkulonze lwa kwagala oyambe ekitundu kyaffe, otukolera enguudo, oleete enkulaakulana, amalwaliro na buli kimu. Kale bw'ogenda mu maka ge n'omulumba oba mutuufu. Naye teebereza n'amulumba otya nga yakuwa 2,000 tewali.
twegendereze bassabo ne bannyabo ntera okuwulira n'abantu abakulembeze no betumanyi nti balina ebitabo ebiwerera ddala naye n'ayogera mu bantu kabaka baamuwa buwi bitiibwa tebaamuwa bwa pulezidenti n'otunulira omubaka n'ogamba kalira buuno ye ebitabo oba ebyafaayo abisoma kifuula nnenge atunula ndali buli omu atunula ndali vaawo towayiriza bantu babendi ono agambye mbu baabatunula ndali eriyo abalaba obulungi eriyo abalaba obulungi omubaka nga atunula bulungi era abantu badde ebbali ne bagamba oyo muveeko yasoma muveeko oyo muzibu nnyo naye gwe bayita omuzibu bamutenda kubba ssente za gavumenti bamutenda kunyaga bantu na bukujjukujju nti oyo muzibu nnyo ly'eggwanga lyaffe ebintu byonna byanjawulo omubbi nazzi kuno baamwewaliranga ne bagamba ayiwa omufere oli temugendayo naye kati wano bw'obeera omubbi omufere matu ate bakutenda oyo mukugu nnyo munveeko bannange ensi yaffe eri bikukujjo ayogera ani abagamba nti kabaka Muteesa baamuwa buwi bitiibwa so tebwali bwa pulezidenti mwenna bw'obanga olina endowooza eyo oli mutuufu okumanya kwa kukomaawo naye ate nkyamu nkiddamu mwenna bw'obanga omanyi olina endowooza egamba nti kabaka Muteesa owookubiri baamuwa buwi bitiibwa so tebwali bwa pulezidenti gwe ndowooza yo mu kumanya okyali buutiti okyali kyakayiga mu lunyanyi be babayita ba machuris ba machua ba amacha yakatandika okuyiga knife yakatandika okuyiga waliwo ne gwe nawulira agamba nti Abaganda twagala nnyo ebitiibwa era omuganda bw'omuwa ebitiibwa ne bw'otamuwa bukulembeze wololo ebyo byonna ntegeera y'abantu y'okumanya kwe kukomaawo nkiddamu tebakulimbanga tebakuferanga yadde ebitaano byo nti Abaganda baatuwa buwi bitiibwa baatuwa obwa pulezidenti wabula omutawaana gwe tulina tetunaba kwawula bikankanyiga ku bisodduma oba bannange munsaasire nsomesa ntya abantu baawule entengotengo ku ntula omuntu bw'akutega obulipo oba obutego n'abussa mu kintu n'otabulaba tekitegeeza nti baakuwa buwi bitiibwa era nti gwe by'oyagala Muganda mugezi era yakulembera gwayogera ebyo nti Abaganda twagala ebitiibwa tebakulimba nti waliwo wano ewaffe Buganda Abaganda ffe abaasooka okubeera abayivu abugonjofu n'abuyivu baatandikira waffe amasomero gaatandikira Buganda okuyingira ebusoga Mwankole iwa wonna gaatandikira Buganda kati gongamba otya nti ffe twagala ebitiibwa ani akulimba naye n'omugezi awubwa amatu tegawulira vumbi babaakera enkya ne batutega obutego ne tubugwamu lwaki baabututega Abazungu bagezi basomi banoonya okumanya kyekintu kye mbagamba tuyaayaanire okumanya obutego obwe yabutega teyali obote baali Bazungu mu ssemateeka wa 1962
balina ekigendererwa ebigendererwa byabwe balina bingi ne kakati abazungu ebigendererwa byabwe balina bingi waliwo ne gwe twawulirawo ng'atuwa olubiri nti obutego bungi obw'okugyawo obwakabaka nga tolina mundu nabagamba bo baali balowooza nti tetulina magezi ne beerabira nti obugunjufu bwatandikira waffe butego obwo bwe buliwa bw'oyitamu tebubalemeredde nze mbasekerera nabagamba waliwo ne gwe nawulira ng'ayogera mbu wawulira obusungu ayagala kuyiwa Mmengo yonna ku ttaka kambagambe Mmengo gye tuliko tetugitegeera olw'okuba nti eriyo ebyasoba oba mpewo oba tekigifuula nti abantu abaliyo si banywevu tebakulimba era ensonga lwaki n'omubaka bw'aba aneesimbawo asooka kuyita Mmengo n'alyoka ayitamu butereevu ne mumanyi kwe kiva obugunjufu n'ebintu eby'obukulembeze byatandikira mu Buganda ekitebe kyayo kiri Mmengo oba oyagala oba toyagala ekyo yinza okiwulira gy'ojja okuyita okutuuka gy'oyagala lwaki mulowooza abakulembeze beeyiseeyo ne babafera oli bwamulaba ng'ayimiridde Mmengo aguze certificate bukadde 2 tugenda kukola ku nsonga za Buganda si masonga 5 n'agamba yoyo waffe era ayagala nnyo Buganda bw'alaba ng'ayogedde nti leero mujje tuwekalakasi n'ogoberera bajja okukuba nga yadduse dda nzaako akavuyo sikayingiramu oba lwaki abantu babasabbalaza akusabbalaza lwakuba ayagala kaluulu nerinda koona akamu ojja kumulaba ng'amaze n'ebbanga nga tagenda Mmengo abo temubasaamu na ssente zammwe sooka omwetegereze ebintu eby'okuvugirira bye bino era nze neebaza abantu abavugirira ebintu bino lwaki bye birimu okuyiga twebaza omulangira twebaza abantu abo abeewaayo wanonze wentera okumanyira omuntu omugezi kyekintu ekyokka era enkya n'avugirira Ssaabanyonnyola mukwano gwange Kibiriga Musidungu nga bwe yayogera n'agamba yankubira n'aŋŋamba ne dokita nkusaasira okututeekerateekera emisomo egyo gyonna obulumi bw'oyitamu oluusi ne weeresa otulo n'ogenda mu masaza ag'enjawulo n'onoonya ebyafaayo eby'enjawulo n'ogula ebitabo na buli kimu n'agamba nkusaasira ekyo kikumala okulaga obugezi bw'omuntu ebintu bino bannange bizibu kubanga tuli batono abayinza okubisomesa yesiri bw'omu bwino gwe ngenda okuwa wali omuwuliddewa abagoberera abantu ab'enjawulo wali omuwuliddewa nze kinabagamba nze ndi muntu mulala nnyo nkuwa bwino bannaffe we bakoma mpitawo buyisi abazungu bano baatuula n'abantu ba Buganda n'abantu ba Uganda ne bakola ssemateeka ow'omwaka gwa 1962 era bwe baamala okubaga ssemateeka nandigambye nti kwe tutambulira naye baamutigaatiga dda bawo tebaleeta Pigeon Hall Constitution bakyusiza mwoli yaliwo kati ate ono bawo gwe baleeta Pigeon Constitution mu Luganda kye tuyinza okuyita ssemateeka ow'ekyempatiira bajjamu obuwaayiro obwali buwa ebbeetu naddala obwakabaka bwa Buganda ye Obote n'abujjamu kati abo bano bonna abaafuga abaddako baafuga nga tewakyali ssemateeka batambulira kwono wa Obote President Museveni mu mwaka gwa 1995 ne batula ne babaga ssemateeka gwe batambulirako kaakano n'atongozebwa mu mwaka gwa 1966
1996 sinkaaga mu mukaaga 1995 baali mu kubaga ssemateeka gwe tulina kaakano kaakati mwaka gwa 1996 ne bamutongoza bamukutemu emirundi emeka gisoba mu 10 tombuuza jo giwerera ddala nate tolabanga ng'okutuula n'oteekateeka ekintu okumala omwaka okumanya abantu baffe twekuba obulipo ate n'obeera ng'okyusakyusa buli kadde naye nga watuula okumala omwaka akakiiko ko kaatuula okumala omwaka kitegeeza nti kabwejungira ye yali yatuula dde emabega wonna we yawambira ng'alowooza bw'ateekwa okubatambulizaamu naye bw'otuuka okwekubanga endobo ekyo no kiina kye kiraga kazi nayogedde n'ebyafaayo bya Bendi kitooke kiwanuka kale kansooke nyinyonyole bino naye byo binagwa nja kudda n'ebyafaayo bya Bendi kito kiwanuka oyo naye topic namba njagadde nyinyonyole ebintu bino kubanga njagala okulaga Abaganda tebabawa buwi bitiibwa balina obwakabaka balina obukulembeze era balina obwa president bwaweebwa Kabaka Muteesa owookubiri ye first president of Uganda bwe baamala okubeera nga babaga ssemateeka baateekawo okulonda naye nga mu kulonda okwo nga bagamba okulonda kugenda kubeera mu bibiina bya bufuzi baayogeranga ebigambo ebyo nga bafera n'abantu nti ogwo mbwe ye democracy abantu gwe baagala naye ate bamukusaawo nti tunaalonderanga mu bibiina tebaafaayo kwetegereza kunoonya kumanya kituufu tunaalonderanga mu bibiina naye wano ewaffe kisobola okukola oba obutakola abantu baffe byonna tetwabifaako ffe buli ebijja naddala nga bivuddemu abo abaami abazungu tunyeenya mitwe tonategeera kintu bwe kikola ate onyeenya omutwe era abajjukira obulungi ekyo ekyokuteekateeka nti tunaalonderanga mu bibiina bwe kyamala okuggwa ate ne tukuba akaluulu akaasooka era nga bakkaanyiza nti tulondere mu bibiina bwe twakuba akaluulu akaasooka kaakubibwa mu mwaka gwa 1961 era akaluulu akaasooka baakazira Abaganda baakazira lwaki baakazira Beni gye yali ayiseemu Abaganda baasooka okwediima olw'ebiruubirirwa bya Bendi kitoka gimu kiwanuka bye yayinanga ye ng'ate abamu tebamuwagira bannange DP abantu abaasoma kyovula banzina bagamba bonjagala batonjagala DP terivaamu mukulembeza akulembera Uganda mwegendereze ebigambo byaffe nabagamba ffe tuba balaguzi DP terivaamu muntu akulembera Uganda lwaki bobanga omanye ebyafaayo bya DP okuviira ddala mu Bungereza okutuuka wano ewaffe kikumala okulaga nti DP ebeeriwo kujjawo bwakabaka
era gwe musingi ogwatondebwako ekibiina kya Democratic Party oba gye bayita DP okuviira ddala mu Bungereza. Abagoberera emisomo gyange naddala obutabo obwo temufaayo mu katabo ka Song of Lawino kendiko nina n'ebitabo ebirala nja kubalaga DP kyeki. Abagoberera mubeere bulindaala. DP yateekebwawo kuwakanya Bwakabaka ng'etandikira ddala okuva mu Bungereza. DP abasoma kyekisooka ate abo abasoma tebakkiriza mu buwangwa na nnono. Abasoma ennyo gwe tunulira ne DP gye tulina kaakano abantu abalimu bayivu togizannyisa. Tandikira kweriwo otunuulire emirembe gyonna nga bwe gitambudde nga gidde emabega ababadde mu bibiina bya DP ojja kwekanga nga basomi bakugu. N'olwekyo nze nkunnyonnyodde DP eriwo okuba Bwakabaka era nja kuwa ebintu eyo mu maaso nja kulaga manifesto ya Ben Kiwanuka ebigambo byagenda ng'ayogera nga bimala okuba Buganda ku ttaka naye nga bitandikira ku Bwakabaka. N'ate ekyewuunyisa yali yasomera ku ssente ya Muteesa owookubiri. Kankuwa ennamba yange 773 ate 27 61 ate 27 oba neeyongereyo. Katweyongereyo n'ekitundu ekyokusatu.